Kunga semba bule kunga maogola kunga semata kunga nina Rose kunga abavubuka kunga people power obudde bwe tulina butono tetunaba kutuuka buli wamu bwe tusaanidde okutuuka naye Mungu ajja tusobozesa kyemanya abantu batulimu nnyo era nga bali ready tulisinga budde obutono bwe tulina tujja kukozesa ekyo tetujja kikkiriza kubeera kizibu ate kitulemesa kutuuka kanjogere n'abavubuka kuba abakadde tubakooye kubanga lyo liri eryo kanjogere eri abavubuka kozesa eddoboozi lyo okyuse obulamu bwo newa gy'ova kyoyinza okubagamba kuba eddoboozi lyo kikulu nnyo. CBS n'abalala ladies ezituuliza ezituliko ekyamazima ekisooka kasita obeera nga weteeseteesi n'oleeta abakulembeze ogenda bubuuzo obw'enjawulo ogenda ba councillors ba MP obeera ne strategy zigenda okukuuma kaki kumakalulu ffe tukimanyi abavubuka basinga obuki kyobala nga tutambula nabo bangi bagenda kuyimirira protest vote banoonye akalulu nga kangi bakakuume bakabanje bagakaba bakalwanire sebo bana bitulina bona n'abavubuka bulaba n'abantu abakulu bonna abantu bagala nkyukakyuka bamanyi nga ffe gali wantu wamu kuyimirira ng'emikono yaffe mirangiru kufa bulungi tubanje obuwanguzi bwaffe kyabayita democracy sebo mukulu Jonani namwena mwenna enteekateeka gye tulina nga ba national unity platform. Awo bwe ngenda okusinzirira okwogerako ne ba security nsaba omulundi tutegekeza Uganda muvubuka yenna protestinga kuba ddemberye omusigo kiri kanso tusaba mutukkirize tukole omulimu gwaffe nga electoral commission bwe yatuwa omukisa okukola ekyo kye tulina okukola tutuuke eri abantu baffe n'abavubuka bempulidde nga bagamba mbu bagenda bakuba emiggo si bo njagala baggumya ffe tuli ggumidde saagala abayaye bano babatiisetiise mbu babakwatira miggo ffe twazze n'enjiri emu yankyukakyuka buli muvubuka kwata kyokutte owage kuba tuli ggumidde twe tuli ku ground era tugizze lwammwe.